Just a little bit. Now maybe a little. And David goes. Yeah. Omwaka guno eyatutte engule ey'okuwandiika obulungi ku bintu by'ebyobutonde n'amawulire ky'ekitongole kya New Vision ekya Vision Group era tubayozaayoza olw'omulimu ogw'ettendo ogwa Vision Group ne New Vision gwezeekola era gwekyakola okutumbuura ebyobutonde mu Uganda yonna nga tubeebaza n'akensuso ku kampeyini yammwe gye mwakatandika ey'okulaba nti plastic pollution mu Uganda tugimalawo. Tubeebaza nnyo okukwatira wamu naffe okulaba tusomesa bannayuganda okusobola okukwata bulungi ebyobutonde basobole kubeera mu mbeera mu ggwanga lyabwe mu mbeera eyeeyagaza. Fenga Vision Group ebintu by'obutonde biri ku DNA omutima gwaffe fenga company era myaka mingi ku platforms zaffe zonna tubadde ne programs ezikola ku bintu by'obutonde nga kikulu kiri nti tugezaako okugamba bannayuganda nti baba tetukute eggwanga lyaffe bulungi obw'obutonde ffenna tujja kusaanaawo. So si just tukikola kubanga twagala awaadi naye it is about our own sustainability fenga ggwanga ng'abantu. So twagala kwebaza Nema awaadi eno of course tulina okwebaza ne bannaffe bannamawulire baffe bonna mu Vision Group ba editors baffe bannamawulire ba journalists. Nsuubira nti kigenda bongera amaanyi okulaba nti mweyongerayo okukola bino ebintu ebyetaagisa okukola ku ggwanga lyaffe libeerewo. Mwebale nnyo ddala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.